Okusinziira kwa kuli ettendekero lino erya St.Peter Technical Institute, Lukindi Mbogo onatiddwa abadde mukumi wa bizimbe ebipya ebiri mu kuzimbibwa ku ttendekero lino era ng'asangiddwa ng'avaamu omusaayi mungi ddala oluvannyuma lw'okutemebwa embale ku mutwe mu bulago ssaako n'omukono gwa kkono nga gutemeddwako ne gusuulibwa ebbali. Someone had been cut within the renovated houses. I came here. By the time they came, the police had taken away the person. And that is all I can tell you. Otherwise, the worker was not aware he was for the site down there. Ye Kansime Felix akulira ebyokwerinda mu kitongole kya Same Construction Company abagenda mu maaso n'okuzimba ebizimbe ku ttendekero lino ategeezezza nti omugenzi Ssemanda Lazaro abadde mutuuze mu Kibaati mu munisipaali y'e Mubende. Ono era ategeezezza nti mukiro bakozesa abakuumi 4 naye tebamanyi lwaki ono yatiddwa ng'abalala tebamanyi kyokka nga waliwo n'omukuumi omu ataliiwo. Kibeerawo abasirikale ababa bakoze ekiro mu namba bonna tulina abasirikale 7. 3 bakola misana, 8 bakola ekiro. Kati bano ababa bakoze ekiro ku makya balina okuwaayo ku ripootingira bano abakola emisana. Kyo bakikola ku ssaawa 2 naye kati yese yabaddewo ate nga yabaddewo ekiro yakoze tetalina nsonga gye yawadde nti oba ngenzi oba nafunyemu obuzibu nze ngenzi bakati bonna ababa bavaawo ne baba bayagala kuvaawo ssaawa 6 gwakira ankubira essimu nentegeera nti kati ku sayiti ono taliiwo. Bwe kiba kyetaagisa okujja nga balina obuzibu bankubira nenzija ku ssaawa ezo naye kati teyankubidde ekitegeeza ekintu ayina engeri gye yakipanzeemu. Abatuuze basabye poliisi esobole okukola okunoonyereza okutuufu basobole okukwata eyasse munnaabwe